Allah agamba yongera agamba wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falkulli wahidin minhum as-sudus. Tamam, pati hiyo kasoga finyonyole echo. Wa in kana rajul yurathu kalala, sengo omuntu afa nenga kalala chechi al-kalala kalala chechi kalala ye muntu afa nabanga talese mwana gwe bayitani kalala. Ekigambo ekyo kalala kyajja mu Qur'ani emirundi emeka? Emirundi ebiri, era mu sura etya emu. Essura gy'esembera surati Nisa aya 176 Allah yajjanga annyonnyola kye bayita kalala. Oluvannyuma lw'okunyiikira kw'abasahaba ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu nga yagamba nti gwe bayita kalala ye muntu afa nga talese baana talese mwana wadde abazadde ababiri. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nga yagamba nti gwe bayita kalala ye muntu afa nga talese mwana. Tugende byo tujja ku aya kubeera nga tugitukako tusoke tumalirize wano. Tamam. Allah agamba nti wa in kana rajulun yurathu kalala, kategede gwe bayita kalala yani senga omuntu afa n'abanga talina bagenda kumusikira, amakulu nga talese muki talese mwana yadde bazadde, nga tugendede ku kwani ku ra'ayani ya Abubakar Siddiq, ra'ayi ya Umar ibn Khattab nga talese baki nga talese mwana. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan, senga omuntu afanga kalala tumukoze iki tumutegedde naye kalala ona afudde walahu akhun nenga ayina yani muganda we au ukhti obanga ayina omwanyina kakati muganda we era mwanyina ki kakati muganda wono gwateekeddwa okuba wano gwe twogerako wano muganda woyo alina okubanga bagatta maama yekka maya wala mushimaya nga bagattani maama yekka au ukhti obanga alina sister we nga bagatta maama yekka. Ofuna bulungi? Tamam. Kakati tuyina maama wano, maama w'omufu, omuntu atufuddeko naye nga afudde talese mwana. Talese mwana yazidde abazadde abameka ababiri according to Abubakar Siddiq. Tamam, afudde naye nga alina akhu li ummu, nga alina muganda wono nga bagattani maama yekka. Kitegerekese bulungi? Alina akhul ummu nga ye musika gwakola ki gwalina. Kati omuntu ono Allah yagamba nti falikulli wahidin minhuma as-sudus, bw'abanga alesewo muganda we mulenzi nga bagatta maama na taata nga yaliwo, obanga alesewo muganda we muwala nga bagatta maama yekka nga yaliwo, Allah yagamba nti omu ku bba abeera asigadde wafuna omugabo gwa kimu kyakumeka kya mukaaga. Kati bakitegeeza nti ono afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga. Lwaki afuna kimu kya mukaaga? Infuradi hasigadde watya omuani muganda w'omufu nga bagattani maama yekka. Kitegerekese bulungi? Afuna kimu kyakumeka kya mukaaga. Tamam. Nsonga ki ey'okubiri olowooza muweeseza omugabo gwa kimu kya mukaaga? Wala adamu wujudi faru warith, tewasigaddewo musika mu baana b'omufu. Imwe omufu yennyini bazaala oba bazzukulu ab'omwana omulenzi. Nsonga ki endala? Wala adamu wujudi faru asu warith mudhakkaru, tewasigaddewo musika wa kikolo nga musajja, ai taata w'omufu oba jjajja w'omufu. Tamam. Ono Umar. Tamam. Kalata Abubakar Siddiq. Tamam. Umaru nga talesewo. Tamam. Umaru nga talesewo baana. Abubakar Siddiq nga talese mwana naye nga alina omuganda woyo. Kitegerekese bulungi? Twagambye nti Abubakar Siddiq yaga nti omuntu afa nga talese bakadde babiri yadde abaki yadde abaana. Ate Umar ibn Khattab yagamba ki omuntu afa nga talesewo baana naye asobola okuba nga alesewo omu ku bakadde abameka ababiri. Tamam. Kati obanga alesewo omu ku bakadde ababiri n'abanga maama nga maama yakoze eki yasigaddewo,
kati waneno maama afuna kimu kyakumeka kimu kyakusatu lwaki kimu kyakusatu de adami wujudi adadun min al-ikhwa tewasigadde omuwendo munene mbaganda b'omufu ekyokubiri wala adami wujudi faru walithu n'omwana wa mufuddeko oba muwala wa mufuddeko afudde nga taleseewo musika mu baana be